atenderezebwa agulumiswe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala basindikira ekitangala ndi kwagala basindikira okwagala ndi bumu basindikira obumu mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne yawabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo ukitakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu gguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu banji kubasamize oba banji ku bakatonda abatudde ku sseŋŋendo eno abafuna okubuzaabuzibwa ku kigambo kwesinza era sinakindi abamu nga balowooza mu kwogera ekigambo kino kibesittaza era ne balowooza nti bakola nsobi waliwo katonda omu nkwebaza ku YouTube eyambuzizza ekibuuzo kino nendaba nga amazima waliwo bangi nnyo abemulugunya ku kigambo kino y'ensonga lwaki nsazeewo mukadde kano nsobola okubeera nga nkinnyonnyola osobola okubeera nga okitegeera mu bulambulukufu bwakyo. Okwesinza kyeki? Okwesinza kitegeeza nti osinza amaanyi agakutuddemu. Okitegeera? Ngenda kukozesa ebintu ebya bulijjo nsobola okubeera nga mbategeeza oba okubasiigira ekifaananyi ku biological oba computer ey'obutonzi ffe kye tuli. Katukozese ekintu ekimanyikiddwa nga projector. Projector eyo bagiteekamu akantu oba kasidi, mukateekamu kasidi then neekuba ekitangaala abantu oba objects oba firimu gy'obeera olaba n'obeera nga ogirabira ku lutimbe. Okitegera? Obeera ogirabira ku ki? Ku lutimbe. Kati projector eno weebeera nga kyeraba byebyo byebeekubye ku lutimbe ebiseera ebisinga projector erowooza nti Katonda abeera atonze ebintu ebyo ebibeera bibivaamu abeera wabweru we. Ekyo kye kyaleetera omwana w'omuntu okubeera nga atandikira okubeera nga anoonya Katonda mu bire. Kubanga projector eno ebeera teyeeraba nti yeetonda ekitangaala ekitonda image ezo oba ekitonda ebifaananyi ebyo ebibeera birabikirwa ku lutimbe. Sinakindi projector eno ekola kyonna ekisoboka okulaba nga enoonyereza Katonda yaani, ebifaananyi bino ensi gye ndaba evaawo era ani yagitonda, nga temanyi nti nno ensi gyeraba yagitonda era yagimulisa kubanga teyeeraba. Okitegera? Omwaliriro gw'olimu gulabirwa eriiso lye eryokusatu, eriiso eryo eritudde mu mutwe gwo bajjajja kwe bamandirwa. Era y'ensonga lwaki eriiso eryo vampire oba baganda baffe bamuntu musota. Baganda baffe bamuntu musota babadde bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bazibikira eriiso lino eryokusatu ne bakulowooleza nti eriiso eryo ye sitaani kubanga eriiso eryo w'olizuukusa then ogenda kubeera nga olaba amazima go. Y'ensonga lwaki buli mazzi gonna babadde bateekamu chlorine. Mutunuulire town council zonna bamutunuulire ebibuga byonna bateekamu chlorine.
then ne fluoride. Oyo gwe tusenyesa amannyo yenna ateekebwamu naye nga bubeera butwa obuyamba oba obuzibikira eriisa lye olyokusatu direme kubeera nga olaba amazima aganaakufuula ow'eddembe. Okitegera? So okwesinza ye gwe abeera Katonda w'ensi yo. Kambawo ekyokulabirako wenkeera ku makya ne ŋŋenda mu wino nga nkozesa amaanyi gange ag'ebirowoozo nsobola okupoozinga abantu bonna abali mu wino. Ebintu bino mubadde mubiraba mu firimu nga mulowooza nti nno it's just friction, naye ago ge maanyi gaffe nga bakatonda kasita o developing oba kasita okulaakulanya amayengo go n'obusobozi bwo ng'ekitonde eky'obwakatonda bwo. Osobola okupoozinga abantu bonna mu wino oba mu Kampala oba ekifo kyonna ky'olimu n'obatereeza oba obadde wagenda kubeerawo accident n'opoozinga abadde agenda okutomera n'omutereeza n'omuzza ewalala, then kiba kitegeeza nti bali bonna abalala bonna obeera oyimirizza obudde bwabwe. Naye we bazuukuka tebamanya nti wabaddewo omuntu yenna abapoozinze. Mu 2020 twapoozingibwa ku planeti yonna okumala ennaku ndowoozo bazaali 3 ku 4 ne basobola okubeera nga baatereeza maama Nattimba n'ava okubeera nga avugira ku steering kono n'adda ku mukono ogwa right. Kubanga ekizikiza kyali kyamufuula nga yensonga lwaki buli kintu kyonna kyali kigenda kifuula nnenge. Ebirungi byafuuka ebibi n'ebibi n'ebifuuka ebirungi kubanga ne planet yennyini ye yakyusibwa nga yaddizibwa ku left mu kifo ky'okutambulira ku right nga planets endala. Kye kimu ne Mars era nayo bwe yafuulibwa bw'etyo. Batupozinga ennaku eziwerako. Era ne batereeza. So kateebereza gwe alowooza nti nno tokwatibwako, teebereza. Wembeera nga nyina ability esobola okubeera nga freezing ekyalo ekiramba. Geego ge maanyi agaffe abasamiza oba abazudde amaanyi gaabwe kye basobola okubeera nga bakola. Ekitegeeza nti tuba tusobola okubeera nga tutereeza ensi mu ngeri nnyangu. Naye buli mutonzi yenna aweebwa akakisa okusobola okubeera nga naye yeetereza. Ensonga lwaki baakulekayo n'osigala ng'okyakola ebikololo ebiro n'olowooza nti tewali wakwatibwako akwatako nedda. Okitegera? So ensi yonna etudde mundaayo nange. Eriiso lyo eryokusatu nga woolaba ekifaananyi kye nkozesezza mu vidiyo eno abali ku WhatsApp n'abagenda okubeera nga balaba ku YouTube oba Facebook. Kyolaba kikolebwa liiso lye eryokusatu eritudde mu bwongo bwo erimanyikiddwa nga pineal gland. Mukole research abaasoma ku pineal gland kyeki, pituitary gland kyeki. Parts zino nazisomesa ne mbabuulira nti ze parts ezikola omubisi gw'enjuki n'amata g'amazzi ge bagamba nti eggulu oba ensi ensuubize ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki gatudde mu mutwe gwo era ne gatambula ne gayita mu magumba 33 okurepresentinga entambula ya bulamu oyo gwe bagamba nga muganda waffe Yesu naye nga buli kinoomu obusobozi obwo abuyina.
So jjajja atudde mundayo na buli kinnoomu buli woona ategeera amazima nti buli omu gw'olaba mu wabweruwo atudde mundayo, then okusinza kitaffe Tonda ne maama Namugereka ne bakabaka bonna baafuga nabo mu mwenda oba mu butonzi bwonna ku level ey'emitendera gyabwe egy'enjawulo batudde mundayo. Yensonga lwaki mwawulira nga nsomesa omusomo ogw'omwenda ne mbagamba nti omwenda gutudde mu buli kitonde. Atom yesooka neekola omukaaga ogw'enkaaga ogw'abalangira okuviira ddala ku maama, taata, omulongo Ndawula, omulongo Bulamu, Kabaka Lubanga ne Kabaka Kitinda atandikira mu Bwawannema. Nga bino byonna ye Atom. Okitegera? So ensi etudde mundayo era okunoonyeza Katonda wabweruwo bwe bulimba obwatusigibwamu baganda baffe ba muntu musota. Buli wookera ku makya n'otunuulira ku ggulu bw'oti n'olowooza nti Katonda ali ku ggulu, muganda wange obeera weerimba. Katonda atudde mu mutima gwo. Era w'oba omunoonya genda mu ndabirwamu, gw'onaalaba mu ndabirwamu yoyo imeji y'ebwa Katonda bwo. Kubanga gw'oli mwana wa Katonda. Okubeera mwana wa Katonda oli bumu wamu ne taata, kubanga ebibyo bya taata n'eby'omwana nabyo bya taata bali kimu, tewaliwo asobola kubaawula. Amaanyi ag'obwannaalongo ge gakuza omwana, omwana n'afuuka taata, then concept empya oba amagezi amajja w'ogazaala w'ogafuna mu bulamu bwo n'ozaala omwana omujja. Ekyo nakyo kireeta Trinity. Taata, maama, mwana. Byonna ntegeera. Kubanga omuzimu ntegeera. Entegeera ey'omuzimu gy'afudde amanyi kye kitonda ensi yo. Buli oweelowooza nti oli mwonoonefu, buli woolowooza nti tosaanidde, oba ogabye amaanyi go, kubanga omwoyo gwo mutukuvu. Buli omu yenkanankana ku sseŋŋende no ne mu butonzi bwonna, kubanga omwoyo gwaffe gukolebwa amayengo ge gamu ge bayita kwagala. Abazadde baffe be bamu. Naye w'obanga okyali mu nnyama n'okkiririza nti simanyi kubanga ekitabo kyaŋŋamba nti tisisaanidde, simanyi ndi muddu, gwe wali okedde ku makya taatawo n'akuzaala ng'oli muddu we? Mbuuza, w'okera ku makya n'ozaala abaana 100 oba ogamba nzadde abaddu wangi? Wobeera nga abaana bo obasitula n'omanya nti nno obawambaatira kufuuka ggwe, lwaki olowooza nti abazadde baffe abatukuvu bazaala baddu? Lwaki okkiriza? Tolengera nti yeggwe weenafuya ggwe kennyini, yeggwe wejjamu amaanyi go ng'omutonzi n'ogafulumya eri ensi yo. Omwagalwa, ffe twali tulowooza byakusanya paka mu bintu by'olowooza ng'ebyekito ne tusobola okubeera nga twassa ekitangaala ekyo ekizze kiyogerwako gye twali tulowooza nti kisangibwa mu batukuvu. Olunaku olwaleero mmwe mukwata imeji ya muganda waffe Yesu ng'avaamu ekitangaala mu mitima, ffe tukivaamu. Naawe okisobola. Ffenna twenkana, ffenna tulina amaanyi ge gamu. Oyina obusobozi okutambulira ku mazzi kasita okidevelopinga mu ndowooza yo n'obeera nga buli kiseera okiteekako omulaka, okisobola. Babalowoozesa nti buli kintu kyonna ky'okola ekiri unusual nti ubeera bulogo, naye n'obeera nga tonyumirwa na kutegeera sikiru y'amaanyi g'omwoyo gw'omutukuvu yeggwe Katonda ataggwawo. Oli wa ddembe.
okubeera nga weenafuya n'okulowooza nti oli mwononefu naye oli mutukuvu. Mwenna n'abo be mulowooza nti nno batemu nnyo nedda, batemula kubasobola okubeera nga babalaga amaanyi ag'obutemu agabatuddeko nammwe we mwali nga muli bakulembeze, we mwali nga mulina amaanyi. So ekigambo kwesinza kitegeeza nti Katonda ali mundayo. Ekitegeeza nti nno okusinza Katonda mu butuufu bwe oyina okwesinza kubanga atudde mundayo. Oli Katonda akuzibwa, oyo akutuddemu akola ekitundutundu kya Taata Tonda, akola yekka yabyogerezeganya n'oli. Ekitundutundu kya maama Namugeke ekikutuddemu yakolagana n'oli. Tewaliwo kkubo ddala, kkubo limu. Ekitundutundu kya ndawula ekikutuddemu kyakolagana n'endawula oli owasooka. Ekitundutundu kya bulamu ekikutuddemu yakolagana n'oli owasooka yekka. Ekitundutundu kya Rubanga ekikutuddemu yakolagana ne Rubanga owasooka. Ekitundutundu kya Wannema atandikira mu Bwannema n'adda mu Bwakitinda yakolagana ekikutuddemu ekyo kyakolagana n'oli monitoring oba omulongo we owasooka. Then ekitundutundu kya Musoke ekikutuddemu yakolagana n'oli owasooka. Ekitundutundu kya Kiwanuka ekikutuddemu yakolagana n'oli owasooka. Ekitundutundu kya Mukasa ekikutuddemu yakolagana n'oli owasooka. Kwe kukola omwenda ye muntu awedde emirimu. Kye kitonde ekiwedde emirimu. So ekigambo osinzanga Katonda era omwagalira nga ddala abeera ggwe, kubanga wootegeera nti ye ggwe Katonda, abasigadde bonna babeera ggwe, kubanga amayenga gabakola ye ggwe ge gakkola naawe. Ekitegeeza nti nno woolumya omulala obeera weerumiza, kubanga oba otadde ku back account ey'ebyo by'osize ebigenda okubeera nga bijja eri ensi yo. Buli wookola obulungi eri omulala oba otadde back account eri abo abakolera bookoledde obulungi, then ne bayita mu Katonda omulala n'asobola okubeera nga akomyawo amayengo ge gamu. Y'ensonga lwaki nabagamba emabega awo nti nno tuyina kwebaza nga tonnaba kubeera nga weebaza omuntu akuweereza akakadde, sooka weebaze Katonda akutuddemu, kubanga yakutte Katonda oli atudde mu mutima gwe, kubanga be bamu n'akola ki? N'akuwa akakadde ako. Oli si abeera akuwadde, abeera akutuddemu yaba akuwadde. Gw'olina okusooka okumala okwebaza, then ne weebaza Katonda wa wabweru nga mulya mmere, naye nga ekitiibwa kirina kgenda eri Katonda akutuddemu ye Mwoyo Omutukuvu. Okitegera? Yeffe bakatonda b'ensi yaffe. Buli kintu kyonna ky'olaba wakiteekateeka. Wateekateeka abazadde bo, wabalonda. Wateekateeka emikwano gyo, wateekateeka abalabe bo, wateekateeka buli kintu kyonna. Naye wojja wano mu nnyama olowooza nti biriyo nedda. Wabiteekateeka biriya ddala naye nga batendeka muzimu guli. Projector olunaku weekera ku makya ne firimu neggwako nekola ki? Ne stoppinga okubeera ng'ekola ki? Nga ekuba ekifaananyi images oba firimu wali ku lutimbe, weetegeera nti buli naku yenza akuba eyo byendaba. Kataate ojjukira akakunizo kalinga oyina kuzuula nga okuba ebifaananyi. Mukuba ebifaananyi n'ogamba tuddemu tugezeeko. Ng'omaze okubeera ng'ojjako akavidiyo. Kati awo projectors endala ezibadde zikuba ebifaananyi nga zigamba project eno endala nti nno efudde emaze emirimu gyo, mpozzi agenda kuteekamu katambi kalala azanye firimu endala. Paka walizuula nti ekyo ekitangaala kya projectinga era ensi gy'alaba eva mu ndaaye.
era ye Katonda w'ensi ye, era ye Katonda akuzibwa. Oba mukitegeera? Weewaawo kansuubire nti muntegedde bulungi. Ekigambo kwesinza. Buli muntu yenna gw'olaba, buli musange gwonna gw'owulira, buli mu jembe lyonna lyewulira, litudde mu buli kinnoomu, litudde mu buli kitonde. Naddala bajjajjaffe omwenda be bakola buli kitonde ekikola. Okuvira ddala mu 6 kwe kutandika olugendo lw'omutonzi. Obulamu buno kulaakulana na expansion. Obulamu buno kubeera nga okula, era erinnya erisembayo mu butonzi ettukuvu ye maama ne taata. Ensonga lwaki bakugamba nti ekiri wansi kye kimu kye kiri waggulu. As it is above, it's below. Webityo bibiri. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.